Olunaku olwaleero lwa njawulo nnyo. Really, nze Yasini Katwere, Director of Success Motors and General Trading Company, ndi musuubuzi wa mmotoka mu Uganda wetwogerera number one ekyo ne government yakiwandiika era buli omu akimanyi. Success 001. Olwaleero tucelebrating obulamu bwa maama, olwaleero tucelebrating amaka gano ge tumuzimbidde amapya, olwaleero tucelebrating emyaka 8 gya Success Motors. It has been a wonderful thing for us. Maama wange avudde wala nnyo. I come from a humble background. Naye nga ndaba kyensobola omusasula kwe kumuzimbira ennyumba ennungi naye abeereko happy. Maama wange mwagala nnyo. Ebintu byonna bitandika butandisi naye kino njagala kibeere kyakulabirako eri bagagga bannange bangi nnyo. Mazima oba ofunyeemu ku nsimbi bakadde baffe babonaabona nnyo okutuzaala n'otukuza n'okutuweerera nga ffe abamu abaasoma. Kale n'oba ofunye ssente engeri bw'obanga otandika okusasula olina tandikira ku ki? Ku bakadde. Ensonga lwaki maama nasalo ne ŋŋamba no, she deserves better. Era njagala kibeere kyakulabirako eri bagagga bannange bonna mu Kampala. Amayumba e Kampala tugazimbye mangi ne mu byalo gye tuva tujumbire tukole ebintu ebirungi bwe biti. Ennyumba eno ewemmense obuwumbi 600 obwa Uganda oba $1,000,000 okukitira ku mutindo guno. Ku byenkola ebyenjawulo ennyo mu Success Motors ekisookera ddala amazima. Amazima mu business kintu kikulu nnyo. Okwagala abantu kintu kikulu nnyo nti omuntu buli bw'omwagala era n'oyagala n'omulimu gwo. Tosobola muntu muguza mmotoka etatuukidde na mutindo ogwali sande ovugira mmotoka. So Success Motors tunde mmotoka nga nnungi eziri ku mutindo omulungi, tugaba after sale services nti bw'ojja n'ogula emmotoka ku Success Motors ojja kumaliriza nga era okoze eki. Ate ensaba era okukubiriza bannaffe abasuubuzi tuyige okwongera okuzimba omulimu. Nze natandika obusuubuzi emmotoka emyaka 8 egiyise. Saagendayo okufuna nsimbi naye nagendayo okuzimba ki? Kuzimba mulimu. That's why we've come this far. Ngala nnyo ate tebasumbuwa wabula nze kye nayiga oba okolagana n'omuntu yenna oba okolagana nabo beera wa mazima gye bali babuulire by'onookola babuulire n'ebyotaasobole kukole. Abayimbi b'eggwanga basumbuwa singa tobabuulira kituufu. Omuyimbi bw'ajja gye ndi oba abazannyi b'emizannyo bwe mba nnyina kye siikole mugamba ekyo sijja kikola oba ekyo nja kikola ki? Nja kikola. Munno nno bw'omubuulira taba tagenda kusumbuwa. Naye abayimbi bantu balungi bannakatemba ne bannabemizannyo kubanga balina amannya manene, they are celebrities. Kale nno bw'omwesigamako naye abagenda kukola ki? Promoting. Abamu ku bo bayinza okuba tebalina nsimbi naye ng'ate erinnya lye balina lisobola okukolera ddala ensimbi. That's why ffe nga Success Motors twewaayo okubeera nga from time to time tuwagira nnyo abayimbi mu ggwanga era ekyo mujja kiraba nakizuula and it is paying very highly. Success Motors kyatukoze waneero fena kibabudde tukiyisiza bubi naye omutezi kubagira Success Motors kyatukoze bubi nnyo